gwe ngulira muri otya otya sasa otya kiboko otya kokona ku mubiri gwo nakati mujje tumaze okugezesa mu kintu tukoze tya kiweti mujje ebitabo mbibanye ebitabo leero tubadde ne rimu tugigezeseza teyitamu sasi ekyo kyo kiwedde rimu esasi teriyitamu ate amasasi jogera getukozesa mu training siga ddala getubeera mu training amasasi getukozesa tegabeera gaddala tukozesa amasasi agali feeke kati ne mu field tugenda amasasi agali feeke n'agali original oba nakuba esasi eriri original liyita mu kitabo nkwata bulungi liyitamu era ligenda kukwata neteragenda kukuba sasi kati gana agali feeke gegana gatulikanga emberenge nesasi eryaddala bali kubira oliwulira gana agali feeke tegabeera mu buganga era tegalinawo obulabe bwonna ne bali ku mubiri omukalu era likosa niyo bataddeko eri bulletproof gyenkambi y'ebitabo teriyitamu tyegaskanisa teyoza kitabo ejja kuyiza kipapula 3 labo bullet tezigenda kuteyita mu kitabo yabula igenda kukuba ojja kulumizibwa neteyitamu emboko solido teziyita mu bitabo solido teyita mu kitabo ezo emboko mpozi gino emigo gyente bagokuba olumizibwa naye ate ku bulumi ate sojja kufunako 20% ku bulumi bw'omugungu so ekyo nakyo mukirowoozeeko mugende mukole bulletproof mu bitabo kuba bulletproof eza bulijjo temugenda zisobola ku mitwe mba musobola muteekeko gindiri zino asobodde ogifuna eno gifune giteeke ku mutwe bagentizi gabye omutiitiza tya kibooko bulletproof kozesa bitabo ate ebitabo bikole nga vesti byambalira munda mu jaketi genda okubanja obuwanguzi tugenda bubanja mwagala temwagala obuwaguzi tuba tugenda bubanja kikubadde ebi kitegeera tiyagaasi nabagambye obutawulo kwata akatawulo kateeke mu mazzi kesibe ku mimwa wano tiyagaasi tagenda kuyingira mu nnyindo ne mukango amaaso go tiyagaasi wagayingira kuba tewali okya osobola okwebeka ku maaso noyimira weyimiridde tiyagaasi tayita mu kintu kirimu mazzi ayitamu n'etabera mungi sigaze ennaku 2-3 tugende tulonde naye nze amaaso gange gonna gali ku Iraani oyinza okwebuuza lwaki ntambulize no vidiyo lw'ensonga nti Hizibullah weeri Iraani Museveni weeri ne Museveni wano bonna balina besikizi ezimu beesigama gye lwakuba nate oliye w'amaanyi nnyo nga ne mu nsi yonna ali ku bisooka 10 alina nuclear ballistic missile yakatongoza ne ICBM ze last year butuvuddemu ne zi supersonic missile ze zi international continental ballistic missile tubivaamu ebyo mpuliriza bulungi abantu bamugambe tokoye twagala kimu ng'ogenze bonna bali ku mako mu buyitirivu mu bungi bw'ekika ekyawaggulu kye yasoose okukola kye tusiba tubagamba bajjako intaneti ekenya bagijjako Nepal bagijjako ne wano bagenda gijjako ne luli bagijjako bannansi ba Irani mu bungi buli omu ng'akutte fulaga bazze nga babanja buyinza bwabwe kukyusa gavumenti egende bagikoyi nabo kito naffe bwe tugenda okukola olumala okulonda wakati mu ddembe olumala okakuma wakati mu ddembe bwe bakazanyira mu tubanja nsi yaffe na fulaga ya nsi yaffe yokka Uganda tokwata fulaga ya Bungereza tokwata fulaga ya Amerika kyamukisa mulungi president agamba kale oba kale mwandi kutobe ya Kenya oba Tanzania nga sezo we call upon the international community to intervene nga batu backing up nga batu ba mabega nga bwe chale Tanzania nga bako bana muva ku batu musiba abantu mabega nga Iran America bwe backing abantu ba Iran mabega olwado mu butabitegero manywa wamutandega nga mudenga munja samirako nga mutandika kunjirako okugera mpuliriza bulungi I'm not apologetic to anyone mbonaniziwa 10 ku 10 ku byenjogedde sikuntegeerayo ngeno nabagamba nokuvanizola nabagamba president aja na clarifying era temokomoka asadamani ali mutufu ku nsonga mpuliriza bulungi muganda wange yefe banyini mufu fe tukwata wawunya otujja mu bungi teri maje gasobola kusobola abantu all right kati gwa bitegedde gamati honorable Asadaman Makebe guys mugamba mutya ene simu jengendo kuba nzibumu era ntima ntidde naye kuba protestive vote ngenda gikuba ngenda kubira afande esimu enagifuna atya nali twali tulina gye twaze kifo sigenda kyogera nga ngenze ntute ensonga za Jonathan nga daddi waganya omusasulira fees kati twagendayo ne bakwira tajona najja sigenda kwogera bingi naye kale nagifunira awo mugenda kulopa simanya mwana abisiita soma biki kati ngenda mukubira ebyaddala kamukubire naye That's
calling is on another line. Please wait. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. The Airtel customer you're calling is on another line. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. Hello? Hello. Hello? 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 Afande, je baleko sewo? Kare nyama nawe je bale. Kale sewo. Afande, muli mutyeyo? Tore bulungi mpozi moyo nani oba? Kale, afande? Yes, please. Zibamita Mama Jonathan. Mama Jonathan? Mama Jonathan from where? Afande, olw'ensonyiwa mbadde nina kye njagala okugamba oba okusaba nga tetunayogera wa gye mbeera. Naye bona budde nga sere mu office. Edda afande zino ensonga zange ng'omuntu. Tezetaagisa kujja mu office. Waliwo buzibu? Afande mbadde nina kye njagala okusaba. Mama Jonathan wawa? Afande, ekyo tusooke tukireke naye mbadde nina kye njagala okugamba nga omuntu. Okay, you can proceed. Okay, afande, mbadde nsaba nga 15 January. What? Nga 15 January afande. What happened on 15? Mbadde nsaba kalulu ka president. Wait a bit. What are you trying to talk about? Afande, mbadde nsaba kalulu ka president Robert Kyagulanyi Ssentamu. But, omanyi wayogera naye? Afande, nkumanyi kuba okubanga sina namba. Nti afande twajjakaawo kale gundi sigenda jjogera naye twajjakaawo ku nsonga nali nyina ensonga zendeese nga omujjukira omusajja gwe wakubira nga mugamba kusasula fees za mwana yenze omwana gwe wali bayita Jonathan. Okay. Kujukite. Mbadde nsaba kawuluka nedda afande leero afande mbadde nsaba kawuluka president afande ronde president wange Kyagulanyi Robert Ssentamu afande Madam, so very serious. Afande ndi serious kakati olaba afande bino kino ekintu kifenna kituyamba afande kituyamba. Nti afande olaba afande katugeze tuli mu lyato eryato welibbira fenna tubbira omulundi gumu afande n'embeera gye tulimu fenna etunyigiriza afande gwe soko tunulira abaana bo gye basomera abaana bo basoma afande buli omu akimanyi nti n'embeera fenna etunyigiriza afande abaana goyinza okuba toli naye abaana bo basomera bw afande abaana bo balya mmere ki abakulu bemukolera bali bulungi afande. Afande nsaba busabi olonde nkimanyi bwina ekitufu mukimanyi naye mbadde nsaba afande olonde president wange Kyagulanyi Robert Ssentamu afande nkimanyi nammwe babakozesa bukozesa mulaba embeera
nsonyiwa afande tonoonya naye mbadde nsaba busabi. Era badde kubuza oli ludda weera kinzizaako. Afande gyendi gyembeera gyendi. Gyoli. Efande. Kale kisookera ddala. Esebo. Omusajja byatereza byalina okutereza. Afande kale mbadde nsabayo tuveeyo mbadde nsaba kale yabitereza neyanza afande okunyamba omwana yasoma eno ttaamu yamuwerayo feezi naye mbadde nsaba wetulonda omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kitegeeza n'okujja ku poliisi okwewuubawuuba nga ngoba taata w'omwana asasule feezi nja kuba nsobola okufuna akalimo k'enkola akatono nga ne ssente zenfuna zirina valiyo ng'omwana ng'asomera okusomera mu masomero n'ababo basomereko mu masomero amalungi. Afande kankubuza ekibuuzo. Mbuuza. Afande. Naye ali muvumu nno. Nakulabanga omusajja omukulu si mu bubi olabika olina famire. Obadde omanyi ndi muto muno. Olina abakazi olina abaana. Soka otunuulire background mukazi waali mbeera ki? Bwe mamba alina babadde ki? Afande tukyuse eggwanga lino twagala kyusa ggwanga. Afande twagala tuusa bukulembeze. Afande nawe embeera nkimanyi ekunyigiriza. Mane sigenda kwogera bingi afande olw'okuba nti nno olwa security. Kambuze yoli ruda. Afande gyendi simanyiiyo nange nabula. Kati kale kambuze. Lwaki olonze kuba simu yange? Afande esimu yo gye nyina kuba gwe wantaasa ku nsonga z'omwana gwe kennyini wakwata omusajja n'omubuulirira like nga n'omugamba nti abaswaza yabayisa batabani ba Falaawo kitegeeza naye yennyini embeera emunyiga. Afande embeera etunyigira wamu bannange ffenna gwe kyogamba afande oli bulungi. Afande njagala kigambo kimu ogenda kulonda President Robert Kyagulanyi Ssentamu oba nedda? Nsaba busabe. Eruda olina ensonga. Esebo. When you've talked about the children and the grandchildren, so that you are not in the position to make me feel something like that. But Afande wano kintu ffenna kitukwatako. Nina olukusa olukusaba akalulu kwa mukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu afande. Naye tetuli babi nga mulowooza kisookera ddala. Afande muli bubi. Sigamye nti tetuli bubi, nyamye tetuli babi. Okay. Yeah, I know that. Tetuli babi. I know. Something like that. Yeah. Tetuli babi. Afande onomulonda? Kitegedde. Onolonda omukulembeze? Lwaki tetusisinkanye ne twogeramu nga sikusimu? Afande oyagala kunkaba? No? Just peace talks. Afande mbadde nsaba tusinkane after voting. Bambi sooka olonde Kyagulanyi tugenda sisinkana. Promise me. I promise. Kale kabeeko nekyenkubuulira. Owulira? Hello? Eby'eddala naffe embeera sifa abali awo bajagala. Owulira? Yes, sir. Tenyuma.